nze nafunako obulwadde bwefaanaanyiriza enziku bwali bunzisi pozi enziku ekwata abasajja bokka n'abakazi nze nalwalako obulwadde abapakistaani baali banzisi jjukira abo abaliwo bapakistaani abo abasajja baliko endwadde mu nsi muno nze sizirabangako omupakistaani ayina buli muze gw'omanyi mu nsi muno nti agenda n'ajja n'akola ebintu bye n'atafulashinga n'ayagala nti akuwadde ebitaano bye n'akugamba ogenda olongosa ebintu biri okuyingira mu toyireeti neyemasitabeetinga n'ayiira ku budomola obudomola gw'obwoza oba naawe oli bubi omusulo toyireeti oziyonjoseza n'ojja okwata akadomola oluusi akadomola ko kakutteko nga kuliko endwadde eri n'ojja onaaba wansi eno mukwano oyinza okusinda n'ekirwadde n'omala nakyo ebbanga nali nfudde nga buli kimu okijjanjaba bagamba kino si kyekyo bakujjanjaba noyojjanjaba nenywa eddagala nenga nti bannange ye mbadde kyeri nendivaako manyifa abasawo tebatukkiriza kwejjanjaba nenejjanja osigala awo oba oluusi n'otambulako ne bagamba tolina buzibu naye omusajja yalina okuba nga alina obuzibu kati omusajja abeereyo n'alowooza nti abaana balina eri ebbali babe nga te oluusi si babe oba omwana omu nga si muwe so abaami musituke genda bakukebere wattu eno yonna n'afuna obuzibu ng'obuto tebukyayingira kubeerayo kyokka bwe yejjanya bakugamba nti mira eddagala ng'ogaana oba bw'omirako ennaku bbiri obwenzi buli wano obwenzi obulwadde bwa UTI candida infection PID butambula okuwonyezebwa n'enziku enziku omanyi gyeri oba teri gyeri obulwadde bwabazira naye kimu tayinza kuba nga tali mwangu ku nziku obudde bugenda okujja ku majja nga bw'ofuka omusota gujja osindika buli wiiki si buli lunaku buli wiiki ofuna empiso bbiri mbweringa yante wamma bakulima empiso eza bulijjo naye eddagala liruma nnyo era bwe bakuba amagulu gano nga bati gakyatambula mukwano gwange yagirwalako n'adduka mu kiswawo mu kiswa kyawa mu kiswa awo ebugoloobi waliwo eddwaliro bayita mu kiswa alani yeggwe alani yeggwe wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Cruise exclusive gwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira webali nnyo webayire ddala oba oli awo naffe muno mukusanyusa ate mwojja okujja appetite eyongera okutuwagira ndi ne mukwano gwange senga w'abaana bisambe bitereka naye okubya akatenje kakugize simanyi obaana obatandaba soboto bwonyumye kati ekiwato kiriwa wekiri weewo uwa wano neda so kano kasitole mukiwato keeko nedda naye kino si kiwato mukwano kyekiwato kyange buli muntu alina ekiwato wano kati ekiwato kyekino kati kino kinsibe ki nene waliyo butiiti bukoma wano size 45 nenjagala kulabako ng'oyambadde jean empale ki jean nga mpale oba ne busnika noterako ne ka crop top mukwano Dubai ogenda kubiraba byengenda okwambala crop top yes crop top ogimanyi kakana akayitira muno bwekati era ngenda kukambala ewa waliwo nga tugenda Dubai oba nga tuli mu Dubai ngomanyi bintu byetugenda crop top ogimanyi ngimanyi bisambi akuba nti jiini yange esibira muneera ya mu kiwato waggulu seeri wansi ereketo it's not loketo egenda kusibira muno ka laptop nkateeke wano wasigalewo olubuto nga lulabika bwe tuyisinganya abayindi tutambula obisinganya baki abayindi abawalabu nga tewali budde ogenda Dubai kyokka bannaye nabadde n'omukulu eggulo anko Yasin Success Motors wamulabye
tewalabye ekijja lwakoze ne liri puzzle obanga mbadde sinajjaba mbadde nsempuubawuubamu otyo twagenze ne liri puzzle n'agulira Irene Ntale emmotoka Success Motors kwerioko ku kyano kuno kweri naye munnanga abantu balina laavu abantu liri puzzle yafunye appetite wansi eyo semudondo lya muli bubi takyatereera ne sho yagitadde ali kwa Irene Ntale ebintu byanyumye naye omukulu Anko Yasin amanyi nagambye Bisambi ono ayinza okuba Yesu diya ng'alimba okitegeera okay wennyini wano wetuli mbadde nkugamba munnange nagenzeko ewa musajjawo nakwetolodde neŋŋamba Bisambi kamwetolodde ndawa byaŋŋamba bituufu nagenza otuba ku Success Motors Anko Yasin n'abiŋŋamba n'agamba atya tugenda ne Bisambi Dubai bannange Anko Yasin love you so much munange oli lucky munnange ndi lucky so lucky Bisambi you're so lucky tewejjusa okufuna success omukwano gwe bakulaze tolina kyojula osaana kukwatibwa nga girasi kayimba akusha Brighton yakayimba naye nga lwaki toyimba sina gegayira bapurezidenti akuba nnyimba manyi abayimbi kye bayitamu okimanyi njakubire n'akugamba atya n'agamba nti bituufu Bisambi tugenda naye yes ululu bannange Anko Yasin ebintu byaffe abiraba bitukola babiraba ne manager Isaac naye yaŋŋambye mami tiwamulabyeko amami samulabye mami abeera eri munda bize abeera mu SC naye nga gwe kyomanya nka Isaac yakonyemu Anko Yasin n'akoonamu olwo oliwa kubanga mmanyi omuntu omwana omugezigezi tuyinza nno okubeerako ffenna esebo era omwezi ogw'ekkumi abantu b'e Dubai muli bakufuuta bulijo nga tuli ku street ze Deira tuli ku street ze Banias tuli ku street ze eri mugonde mu Desert Safari manyi ate munnange era oyogera bwobe eyo musenyu ewali ebitruck njagala omusenyu twevulungula tumanye tuyinza okwevulungulamu weetaaga kwambala kyawo bigere ate muli ngatto ojja kwambala akapale buno nga oba trainingiramu nga bulegingi obukwata ku mubiri naye gyekali nkayina mukwano ekapasika nedda mukwano nkayina nze mu nsi size esingayo obunene alabi abe katonatambula ani akyogedde ate wakyonga nti gyekali kitegeeza mu nsi tekali nedda anti kano kayinza okuba nga ennaku zino bubula mbuyina nabutegese waliwo neyaŋŋambye naŋŋamba n'ebisambi alina smile ennungi nakyamu comment section ng'osmilinga bulungi bannanga abasajja nakuno bandi bankwano kandi ala nina obuzibu naye mwena mwenna abakwana njagala obbategeeza nti waliyo Anko Jona maama waliwo aliwo ayagala omulivula ayagala nti oba waali bataliwo nze sigenda mumukosa sigenda kuyingira makaage sigenda kukwagalira mu makaage naye mpa ku mimwa alina kaaga nti yeetaagamu essaala bakusabye ki emimwa kiss oba pep what's the difference between a kiss and a pep a peck is just something a kiss First you said you're what? I'm so sweet. Who told you that? Yeah. Nange manchiraba. Bw'oba olina omudaala gwo ng'osiika paani n'omusiikira emyaka 10 naye ng'abamulya tebakoowa taddiba aba awooma batawooma awooma era
kati njagala onsabireko wano njagala kusulaku wano ku Landstar bagita Landstar suleku wano mulemu nga sinagenda Dubai ate wano wamma wajja kwanguyira okuva wano ng'ogenda ku airport nga nkwata akakeesi kankali akakeesi nakaguze akanaabiramu obuntuntu obutonotono akak'okuvuga tugenda mu gwa 7 mu gwa 10 anti ngamba tugenda mu gwa 7 ogw'omusanvu gugweko ogw'omunaana ogw'omwenda ogw'ekkumi nga ne ssente zigenda okugula engoye era buli kimu tumaze okuzikola ki okuzifuna mbadde nga ntaanaako alaani waliwo abantu abaŋŋambye waliwo omuze ogwazze naye omuze ogwo guleka guluddewo abasajja muguyina nnyo mu kukozesa nnyo oba wali oguwuliddeko omusajja n'akukwana ne mukwano gwo n'abatwala mu loogi nga muli babiri nga mwenna mwerabaku n'agaba mwenna mukole ki ala nitolimba nedda kiki kyoyogerako sikitegedde kyogamba kyentegeeza abakazi babiri ne mugenda n'omusajja omu mu loogi nga si byabamalaaya ndi byaki naye mukwano gwe naga nti ekisajja kyange kiwooma tugende ekisajja ekyo tukole ne bayingira abasajja n'abasajja bennyini bakikozesa n'abakazi bakikozesa awummuza wano n'awummuza wali kuganga atabala akoza wano n'akoza wano ng'eno bw'akwata mu nva eno bw'atabulamu n'omulawo ate kwegamba nga ali mu kulya bw'akoza bw'atabula mu mulawo bw'akola atya ekino kyolero kiwuliddeko nkiwulira nali nkiwuliddeko waliwo omukwano gwange yaveeyo Dubai n'abinyumiza nti Dubai awo weebiri tebiri Dubai wokka niwo ne Uganda weebiri ate nno nga sibyaga nti bamalaaya abeetunda nga bantu ba bulijjo oyinaga nti wange ekisajja nno tekyatulidde babiri abawala babiri ekisajja bagita tusaamu waliyo tusaamu waliyo 3 saamu waliyo 4 saamu bali basatu bana eyo mbiwulira babinyumiza nti abawala 4 n'omulenzi omu oba abalenzi 4 eryo n'abawala bakola abalenzi 2 omuwala omu ekyo nno nze nange nzize nkiwuya naye mbadde sikirabangako ensuwa yalaze wano kati ate yo yatabuse naye sirimu agenda kweyongera abaana emuzannyo nga bagutaddemu ebisoko abaana ataddeko ebisoko kati gwani abikunyumiriza Kim ono Kim avudde ku ki nsanze atudde awo ng'asumagira ne mugaa nti Kim ng'osumagira kiki abisambye ekyantusekere nze kiki kati munange nakagalo fulendi kaaba saasuze waka nakagalo fulendi kankubidde nekangakagala kundaba ageza okutuuka nga ate waliyo nekaganda ninga nti nendukwange ekitanda balina kikinene kimu you come and sleep here Kimu n'agamba nate esula atya wano Kimu neebaka n'abeerawo ne beefuula abeebase n'abeera ne kano kagirlfriend ke kati bwe yali ne kagirlfriend ke mukana ate ne kawulira kati ate kano bwe kawulidde ne kajja ne kakwata ku ssemudondoli wase eno ng'ali wali ku mukwano gwe nga kakwata ku ssemudondoli bwekaweweta abakulu abaliraanye ssemudondoli kati ate Kimu bwe yamalirizzaawo mwati yageza okuwulira ng'apasuka ng'omutima gumukiramu ono bwe yamumaliriza ne yeebaka yalabye yeebaka n'asooba n'abuukuunya ate kati kola okwameza kale kayidde nnyo ne kaleekaana kageza okulekana ne muganda ye n'abakwata olugwola abamuterayo nze madde essaawa nkoti nanagga nti kimuseeko Kimu asula bamu bidolo kati weegi yasuze omulabi kyagamba naye abaaliwo edda ani aliwo edda ku mannyoko ndi wadda ddi
bannange olaba omusajja ono bw'amanyira n'okumanya mbw aba aliwo edda golooza mama Brighton oluwajjo nedda gwe watugamba mu ggwero ly'ekitovu nga bakalizimba ery'emasaka mu mwaka kweganze ndi wadde kiri twayitedde okimanyi kale mbadde nyala kubuuza timwe abaaliwo ebintu ebyo byaliwo emizojo gyaliwo ogambye nti abedda abaaliwo kwega bulijjo bwetula nawe wano ndabye dada nga ndi wadda nnyo alani oyisaamu amaaso kwega bwandabye dada ndi wadda nnyo ngudde mbubugubugu era singa obadde toyina muntu yenna gwe ne kagatto kagatto muleke tozza kagatto wano kagatto yamazeeko fulaani bisambi singa tobadde mukyala mufumbo mwene kagatto embaga twali tujja gisonda maama kagatto yadde ayagala mpase nze kagatto musobola ku bigambo byayogera kagatto ngaavuma okimanyi tunabuuza ku bantu maama anti budde tuli mu lwali bannanga abalungi amannya gange Anet Naziri bisambi bitereka banne mwasiibye mutya mwasuze mutya good morning praise Jesus assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu yesu yebazibwe assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu si salamu alaikum walaikum salamu wala it's not wala kasoji ntoledde mukwano gamba assalamu alaikum warahmatullahi asi walaku warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi taala abarakatu kintu ekirabye wokiboba kiwomeza bannange mwebale kumpagira banne mwebale kwagala bisambi mwebale nnyo nina abantu benjagala okutumirako nga bali special abantu bannange ab'omu diaspora nalinga mpuya bawulire abantu balina laavu era Alan kyolabe kyovudde weekumira mu diaspora abantu nebaza Success Motors nebaza omukyala gwe bayita Mary nja kukoma ku Mary okaide ekirala sijja kyogera banne Mary my daughter I love you so much diaspora abantu bakwagadde abantu banjagadde abantu bampagidde bannange mwebale kunjagala era njagala katono nnyo nga situnagenda tugenda mu mboozi yaffe tugenda okuvaamu nga twerabidde nekye tulina okukola bannange njaba njogereko ku items zino bbiri abasinga mumpagidde naye ng'oluusi abambi amuddamu ne mukuba amasimu ne twogera nga amasimu begafiriizinga essimu amanye essimu ninamu yalayisimuko simu eno yantama yagudde ennimu y'ekigwe nadde nnaku enjogera naye nga bwenjogera essimu bambi essimu n'engwa yonna yaweddewo era munsabire nfune ku masimu nfune ku ssimu etegerekeka simu yange yagudde ku seminti yonna neggwaawo kati efiriizinga kakati njagala okuddamu katono nnyo nsooke mbabuuzeeko mbabuulire abakyala ensonga ezimu zenkolako zennasomerera zeninamu obukugu abakyala abatafuna mbuto abakyala ovaamu embuto abakyala olina hormone imbalance omukyala ng'oli eyo oba omuwala ng'oli eyo bambi omwana n'afiira munda abalala tolabangako ku lubuto beruzze munda abalala simanyi bwogenda mu ddwaliro bakugamba nti no amagi tegakula bulungi galimu ekirungo ekibulamu abalala n'ofuna embuto luba luweza emyezi ekitundu ebiri esatu liyingira awo nerufuluma nga wakavamu embuto eziwera abalala bambi ng'oli eyo emyaka gigenderera olabika ogenda otandisa okulingiza ogenda okanga ng'olingiza bwoti ng'ebulayo katono nnyo maama otuuke mu menopause bannange nkugamba ebigambo teweeraliikirira wadde menopause ogituuseemu naye ng'okyalaba yakatonotono ne bwoba obuuka emyezi 8 mukwano nkuzza ku luguudo nkuzza ku kkubo
eddagala lyaffe lyerino erya infertility doctor. Infertility doctor ono agenda kukuyamba gwe alina nabbuguma, alina hormonal imbalance. What is nabbuguma? Nabbuguma ye muntu kyenyinza okugamba nti bambi bw'afuna olubuto ne luvaamu bingi ebisobola okujjamu embuto naye it's one of them. Nabbuguma oyinza omuntu okufuna olubuto mulinga alina ebbugumu ebbi nga liringanga bonoga nti lwokeddwa terukuze ne luvaamu. Oyo ye nabbuguma, omu ku nabbuguma. Nabbuguma asobola okuleetebwa oba omuntu ekintu ky'okuzaala kino waliwo abadde bambuza senga situganye eddagala olitunda naye kiki ekisinga okuleetera omukyalo oba oluusi okufuna ekizaala ggumba lwaki embuto zaffe zivaamu na biki. Ngenda kukuwayo ebintu 5. Bw'oba omanyi nti obadde otera okufuna endwadde z'obukaba PID, otera okufuna candida UTI infections ziri on and off, bazijjanjaba abasawo era omukyala waba tazaala bambi kinnuma asanganya abawala. Alani kankubuulira ekyo ekintu kiruma. Ekyo ekintu abantu mbyogera nga njabuliza. Alani tomanyi bulumi bakazi bwe balina. Alani bw'owasa omukazi n'amala emyaka 1-2 n'olaba nga waliwo ekibaddewo olubuto tolulaba nga baganda bwe batandika okukubuuza Alani owange oyo bisambi gwaleeta nga tewali kantu kikimwabaaki gwe ng'otandika okuba ng'osobola okundifendinga anammwe oli omuwala akyali muto ajja kuzaala ng'otandika okwogera gye bigenda ogenda okanga naye kikwata nga kikulya ng'omuka tugenda kukola tuti emyaka nga giyingira 2 bambi ogenda okanga omuwala atambula kuno ne kuno abawala kye babakoze mu masabu basooka mu masabu bagenda okujja ffeene wa bisambi bagambe nti bisambi bandagiridde bambi waliwo omukyala yali tazaala najja ewuwo ng'abasawo kye babakoze tokimanyi Babakolaki? babakolako ebintu bingi emikolo babateekako ebintu kubanga anoonya omwana abalala babeebakako abalala babooda kwegamba tomanyi kintu omuntu mwayita okugenda okufuna olubuto ng'abadde tafuna lubuto n'atwala emyaka 2-5 nkubuli agenda okugamba nti kati atuuse ku muntu omutuufu nga oluusi ayise mu bintu bingi. Bananga abatulaba nga sibalimba waliwo omukyala ali mu America mukwano gwange alina apartments wano n'ebyobugagga bye era atera okuntuma n'engenda ne mulabirako naye omukyala yambuuza jjoozi yalaba ka vidiyo nga nde mutabani wange mutwala ku ssomero nankubira nga akaaba nangamba Alan okimanyi maze naawe ebbanga ddene tunyumya Alan nina obulumi ku mutima konze bulumi ki nangamba yava e Kampala n'aleka omwami we n'agenda mu America nga stress emutta abeewo omusajja bamusaba omwana bamugamba oba tozaala tuviire kyokka bamusindika message ezo privately bebakola bakulwanyisa abamusindikira messages enamba bwaziraga omwami tazimanyi omwami amuganza abo sibamanyi bakozesa bantu balala omwami ono baleke kumutabula naye ekintu ekiyitibwa omuwala oba omukazi atalina mwana oba mukazi atazaala kirabika kiruma bisambi banze siri mukazi siyinza kunyonyola bulumi obwo kati njagala nkubuulire ekintu kino okumanya kiruma oyinza n'okutambula ng'oyogera wekka era kyova olaba nti mu bintu bye nasalawo okukugukamu nasooka nendeka bino mazzi kubanga eryo ndimanyi era siriinaako mutawaana naye kye nasinga waliwo akubira Success Motors oba yagizaako bangi kakati ekintu ekyo neŋŋamba nti njagala nnyo ekintu kino kuba nkimanyiiko nange kyantawaanyako naye nga nze kyantawaanyanga nga ndi mu malogo kati tutero netwagala kwogera ku ddogo olwaliro waliyo ebintu ebirala waliyo ebintu ebirala waliwo endwadde ze zitya oyinza okuba nga walwala nnyo mulimu abaana abali mu masomero baana bawala from senior 1 up to senior 6 azaafuna cramps n'oluma olubuto nga buli kaseera buli ogenda mu nsonga olumwa omukyalo oyo omwana oyo asobola okugenda okufumbirwa n'atuuka okufuna omusajja we n'agaana okufuna olubuto naye nga si muloge naye ng'obulwadde buli bwamukosa mu nseke enseke ne zibeera blocked omwana ajja nga alwala infection nezikubeerako waliwo infection gy'olowooza nti bwenkutte n'ogijjenjeba n'egenda n'olwala infections omwami tajjenjebye
abasajja mmwe temwagala kujjanjaba tugenda ne tubagamba nti eno wansi ndi bubi mwami ndi bubi hani tyagenda ofuna eddagala nze sina kinnuma ate era nga ddala bambi oba tolimba nga tolina kikuluma naye abakyala obwo ekintu kye tulina mu nsi muno okimanyi abaami muli bakaliya kati ate ffe abakyala ffe tuwulira mangu olwokuba tulina ebbugumu gundi ejja mangu signs and symptoms zirabikirawo kati ekyo nakyo bambi bw'obanga obadde olwala nnyo infections osooka noweerabamu infections ezo zisobola okukulwaza n'ogenda ofuna gundi eyo obuzimbazimba cyst eyo nayo cyst esobola okujja osobola okufuna gundi n'abantu abalwa mu nsonga n'ogenda mu periods n'olwamu simanyi ndimu ennaku weeks 2 ekintu kino bwenjira nemmira ku bukeera nenkendeeramu n'oddamu era n'olwala weeks 2 n'olwala ennaku 9 buli lw'obeera mu periods ne ziyita ku 3 4 5 omanya bumanyi nti ekyo nno kyakitwala ng'ekyokusaaga naye oyinza okutuuka okwagala okufuna olubuto bambi ne lugaana at least 4 to 5 days omuntu ali nomo ne beziyingira mu 6 naye 6 lugamba kabe katonyeze naye ez'amaanyi zino zibe 4 wabeerayo akatonotono 6 omali abo kiri nnomo naye omuntu akugamba nti nze munnange nze senga ne bemba ngenda mu periods zisobola okumalamu ennaku nga 10 paka olwemmirayo kakenda ne kasiba ate buli lwomira kakenda ako ne kasiba just ng'omize ka force kali ne kakusiba tolowooza nti yo system eba esibye ng'oba ogiblokinze kati ekivaamu abakyala bambi nga bazibikira enseke ng'enseke zitandika okweyada bepu abalala bafuna ekitopiki omwana n'agenda mu luseke n'asigaza oluseke olwo ate omwana bw'agenda mu luseke osigaza oluseke olwo omwana bwage tulina enseke 2 mulimu omwana n'ofuna olubuto omwana n'agenda mu luseke olumu kakati bw'agenda mu luseke olumu ekitegeeza nti omukolaki olumu luba baba baluggyako balukatinga ne baddamu ne balusobola luba tetukyasobola ng'osigaza chance egi so abakyala bambi kiki abategeeza omwana ogenda naye Sharifu juzi yakiŋŋamba waliwo omukwano gwe simanyi mbu omwana yagenda mu luseke kitegeeza ki ekintu ekyo omwana asobola okuyingira mu omanyi nabaana zino nabaana zaffe mulimu abantu abali awo nga bwonoolaba bisambi nti weekiki mukazi nabaana neekula bulala neekyukamukko kisinziira ti omwana asobola okuwaba ekuvaite okuwaba eggi liri ery'omwana jjukira eggi liyita mu luseke ne lijja liggwa mu kyemba eggi lisobola okulemera mu luseke kati ate n'omwami najja asindikayo waterwise nga bw'otegedde nerigenda lisanga eggi mu luseke kati omukyala ono aba aweza omwezi gumu kitundu ebiri nanika okuya pain ey'amaanyi ennyo ate omwana bw'agenda mu luseke bleeding eyo bwe mutagistopinga mangu they and then kuba kufa ekitopiki ate olwo oluseke luba lufudde kati ng'olinayo chance ya luseke olwo era nalwo bwe lujja ne lufunako obuzibu kaba kaweddemu nga oba ojja kugenda mu basawo bateekemu omwana kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala essimu noti 7 noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 8 Success Motors. Walk in, drive out. Ali myaka 5 mu 2 this year agenda kweza 5 mu 3. Bayidenza abantu kyebakwagadde ku sheno kwogera mazima anti nze nkubuulira kyesobola nkugaza omukazi bambi yaŋŋambi naye alani mwana sizaala kati byonna nina byenkola mbikolera ani naŋŋamba naye allono singa kisoboka nampayo akaana kamu ne bwe kaba kamu bwe kati oba yasobola kuŋŋamba alani tuteese mbu muwe mutabani wange amuadoptinge mu America ne mugamba nkaagala
yali no serious nino yandika tutta akaana ako naye maama laavuyo naawe okaagala akatabani kange Alani sizaala nina mukwano gwange omulala abeera eyo Switzerland yamala ebbanga ng'anoonya omwana ye muto myaka nga 34 muto nnyo bebi oyo yakaaba yasiiba yakola buli kimu ng'anoonya omwana finally n'amufuna finally yamaze n'amufuna amiina mukama agulumiza omukyalo oyo gy'omumpe njogereko naye ono ne bulabika obulumi buba bw'amaanyi nnyo okumanya buba bw'amaanyi weesiga n'ekizigo nga tekikunoga tekiyingira mu mubiri omwana aluma n'otandika okuba nga akolima n'olaba munno nga mikwano gyo mweyise ku baafi gundi ezo balina bazitya baby shower n'olaba ng'oli ayina olubuto n'otunula muli kati abantu abamu kamera bwekutunulamu bweti bayinza okulowooza nti gwe oli mulogo naye nga bambi nedda okuba mu plan n'ogaba mukama nakunyiiza ki kankubuulire Alan mpadde abakyala embuto bompa obudde Alan nkuwa omwana naye kakasa kyenkola naye abalala abasinga balina ebizimba ayagala omwana naye nga nabaana yajjula dde ebizimba era mbabuulira gundi wuuno fibroid remover tusooke tujjemu ebizimba ate ekintu ekitwala empola omuntu oba akamuwa eddagala myezi 3 mwezi nga kati nga sifuna lubuto tosobola kufuna lubuto nga nakakujjamu ebizimba ate ebizimba nkujjanjabira emyezi 3 oli aba ayagala eddagala mwezi gumuli mukole myezi 3 bwe kigaana tekisobola kati kankubuye Alan katonda alina ebintu byakolanga katonda yabyesigaliza kyova olaba nakugamba percentage ya mukama sijeereegamu naye ndowooza 50% mbadde successful Alan nakakola ku bakazi abawera nze gambe ndi mu myaka 19 ndi mu bintu bino 19 years ndi mu bintu ebyo abamu tebamanyi naye ng'oli agamba gende w'omukazi oyo akolekole bw'ati naye omanye ebizimba bye babirongoseza miliyoni zibamu 3.4 olina omugamba nti ebizimba jankujjanjabe n'omubuulira akasena gasenga ng'osedde naye nga nze nnyenda okukuwonya kubanga eddagala lino ery'ebizimba oyagala toyagala bivaamu mpola emyezi 3 ddayo bakukebere nkufiirako nze kasa tumala okujjamu ebizimba byaffe n'abaana baffe neeterera bulungi nnyo ng'ate nkuwa lino nga homoni ziddamu nzireeta ng'amagi ngakuza bulungi lino likuza amagi Halan ate naye ngasika naye ngasembeza amagi ne gasembera era nawe kenyinyi system ogiwulira nga buli kaseera owulira oyagala kusse mudondo lino olikolamu ki muhabbo seririiko okukola muki guno muti live nga bwogulaba bwoli baguyita batya mulimu ebika 16 mulimu ebika 16 era singa oli yetegereza bulungi balinywera ku kyayi olina ddifumba bufumbi nga binyeebwa ine Alan naawe ufumba nga afumba eddagala oliwa mu safuriya n'oteekamu ebikopo 5 n'ekitundu n'olisuzaamu ne linnyikira n'olifumba n'otandika okunywako mpola mukwano ne baba okujjako ng'olina kirala nga nabaana teriimu nga golowooza nti mweri eddagala kasita obanga ddala bakugambye simanyi nze ebyo nfiirwa abaana simanyi nkoze ntya nze sikwata ku mwana naye nga okyagenda mu periodi ozaba era nkubuuza okyalaba ensonga nti nziraba okyazirabako dooti nti ye era bw'oba obuukamu emyezi ng'otandise okugenda mu menopause oyingidde emyaka 49 naye ng'oga nti nkyalabayo mukwano nsooka ŋŋenda mu mitendera era saagala nkugambe nze kyova olaba abantu mbagamba omuntu amugamba nti bw'oba ng'obadde obuusa emyezi leka kuŋŋamba nti oyagala kuzaala nze ntuukirewo nkuwa eddagala ly'okuzaala era bw'oba obuuse bwotyo nsooka tekkuwa eri kuzza mu nsonga periods n'osooka olwalayo emyezi gyange egi kati era nkugambirawo nti nga tova mu nsonga nti n'olwala mu mwezi guno n'ovaamu nnaku zo 5 n'omwezi oguddamu n'olwala kati awo nenkuga nti olabye tumaze okustabilizinga system kati omwezi oguddako ogwokusatu as a must nga nkuwa lino nga nkuwa gundi ono infertility eno infertility etegeeza nti bw'oba omaze okulwala wali ng'oteereddemu emyezi 2 ogwokusatu mba ndeeta magi era nga nkugamba omwami waali nti waali saagala ongambe nti ate omwami yadde taliiwo ate simanyi ki
system bamaze okusika amajiga nganga leesi nkugambye lazima nze siyinza kukuwa myezi 3 notafu nze ebintu ebyange bannange bakasitoma bange saagala nkuwa ebintu ompapye otandika okuba nga omaze emyaka nga 10 tofuna mwana nakakuwa eddagala n'onkubira essimu weeks 2 eddagala ndimazeewo senga kati nkoze nti anga siraba lubuto tekisoboka eddagala ng'obadde olina hormone imbalance oba obadde olinamu infection wazibikira enseke tulina okuzibukula enseke ekyokuzibukula enseke okuguba omwezi ogwo ebizimba mbijjanjabira emyezi 3 hormone imbalance just nga tolina nseke ezibikivu naye nga totegeera bakugamba simanyi amagi tegakula bulungi ate simanyi biki awo nze nkuwa buwi mwezi ogwo omwezi oguddako lazima tuba tulina okufuna olubuto alani abakyala bazadde alani abakyala bali mbuto naye bonna batya okuwa obujulizi oli akukuye naga asenga nafunye olubuto naye tonteeka ku mutimbagano nomugamba mpeerezaayo akameseji bambi akalaga nti onsiima n'agamba senga ojja biwaayo nze aidi bammanyi nnyo nze neno mu texas gyendi bammanyi nava ku ebyo oba bawadde obujulizi oba tebawadde nze kasankola omulimu gwange ate sibanja saagala nga otye mulimu abamu abati okumbuulira alan mbonda yafunye olubuto nga nti asenga ayinza okuga nti mpaayo emiliyoni ey'okunneebaza nze oba wansasula sente erirwa guno omukebe gwa mitwalo anti doozi y'okuzaala giba emikebe 3 kwena okitegeera emitwalo 15 omukebe guno yes 15 n'ogwo 15 gulwa guno 15 ne guno 15 guno ogw'okuzaala 15 ate guli guno ogw'okuba bw'abanga alina ebizimba nga bikulu nga byakujjanjabira emyezi 3 package kati oli bw'aba agamba nti nina ebizimba ate njagala nakuzaala package yonna senga giramule ya $1.5 emyezi egi nga nkuwa nabaanayo nga njereere ng'ogenda ogikebera nga senga tukoze tutendeka tuteekemu mwana agati kale so yensonga eyo lyeddagala eryo bambi abawala abataza abawala abataba waliwo omwana gwe mmanyi bambi ku tiktok ngenda mukulaga muwala mulungi mweru mulungi bambi naye yaŋŋamba yagala ayogereko naawe bambi bagambe bawe nabo bagaye nti munoonyi tazaala batajja kuzaala wabawo ebizibuzibu ayinza okuba nga yajjamu ku mbuto wano bwabeeredda nga avubuka nakyo kireeta bw'ojjamu embuto wayinza okuba nga bakugjamu bubi ate n'abalala abawala abamu mugaana okuzaala okufuna embuto ng'omira gundi Majesty Pius ngenda kubeera ne Alan ngenda kubeera ne Kim olwaliro nyinza okufuna olubuto kamireyo kano ka emergency obwo nabo bumanyi okubuza olubuto ebintu bingi ebibuza embuto era bw'olaba sayini ezifaanana bwezito jjanjaba obulamu bwo naye eddagala lino eryo ne bemba nzibiriza lirimu ebika 16 so kyekyo enamba yange y'essimu njo kangibawe nga tugenda mu maaso eri 0784 31 48 59 essimu yange eri 0784 31 48 59 oba ojja kuba omaze okunfuna n'abasajja batalina nkwaso kantu ako kannuma nnyo bambi wabula olabika olumiddwa ennyo bakazi bangi abanoonya abaana nnyo ebintu bibiri ebisinga oluma mu nsi muno abakazi bye ndowooza ku nze obutazaala waliwo n'abakazi abazaala abaana abali disabled tokyogera kireka alani olekayo okuzaala wakiri maama ebyo ebintu bibiri nsaasira nnyo omukyala oyo omukyala atazaala n'omukyala azaala abaana abali disabled bambi nkusaasira nkuteeka mu ssaala dwaliro mulago n'olaba omukyala ng'alina omwana omutwe nga gwenkananga oba ekidomola naye ng'akyaliwo akulaga wendi ku lw'omwana wange katonda atuwa ekisa bannange kama katonda atusaasire bambi asaasire bintu bingi omuntu azaala omwana oba katonda oba wakiri okuzaala kugaane omwana oyo tolina wojja kukola tolina kwogenda mulekerera amulabirire ate abaana be batyo katonda akulaga nti tebafa babeerawo kuba naye abamwana bakoleddwa mu kifaananyi eki
waliwo abakyala abalina abaana abalina sickle cells. Omwana sickle cell omumanyi? Walimulabyeko? Ne sister wange yamuyina yakamala okufa. Nakati sister wange tatereeranga. Omwana we naye bagamba mbu eddagala gyeriri Sickle cells? naye ze sirimanyi. Liweweeza buweweeza. Kati nze kankubuulire senga bisambi. sikwogera kusimanyi n'abantu be banakitwala. Bati omwana alina AIDS ali bulungi nnyo. Omuntu ng'alina siriimu aba mulungi aba mulamu. Ofuna siriimu emirundi 10 n'otafuna kansa omu. ne sickle cells. Hey! Siko ziruma omwana abeera ku ddagala n'omutunuulira okusoma tasobola kusoma myezi 3 gy'amuddiringanwa. 3 na mingi. 3 mingi. Sickle cells tezeeriggibwamu, ziri mu ttuluba ddala, ate akaziba ataaka. Naye munnange bambi nsaasira omuzadde yenna alaba show yange eno ng'olina omwana wa sickle cells. Kozi nze nzirabyeko ne ba cousins, nzirabyeko ne basenga. Ate era nkusabira Alan yongera nawe oyongere okwegayirira buli lw'obeera mu nnyumba. Era buli lw'obeera ne mukyala wo ne mugamba nti mugenda okwegatta mutandise okupulaani. Omanyi ebiseera ebisinga abantu abategeevu bapulaaningira abaana. Naga nti katujja katuzaaleyo akaana mukyala wange. Bwe mba mutuuse okupulaaninga buli lwe mugenda okwegatta musooke musabe. Ekitegeera muleke kulya kubanga muwuya mwagala. Musabe mugaye nti Mukama Katonda tulina enteekateeka yaffe pulaani naye twagala tugibeeremu. Kubanga sickle cell bw'abeerako mu famire nga waliyo akalandira, kyangu omuzimu gwa sickle cell okubuuka ne kujja ne kukulumba. Ontegeera onfuna kyova olaba mubaamu abantu abamu abagenda okuwasa ezo zonna test bazikola badoctors bakebera balabo balina akalandira. Oyinza okuba nga wano gwe tomuzaalangako naye ne bakebera baga nti ka history tukalaba eri ebyuma South Africa baga nti tulaba waliwo ka history akalaga nti sickle cell wammwe gyeziri oba okuzaala namagoye. Kati gwe Alan tuwe piica nga n'obeera ne mukazi wo musooke musabire Katonda bw'aleetanga olubuto buli kaseera ng'olusabira mu ddiini yo, nga buli kaseera osabira mwana oyo mu lubuto afulume nga talina sickle cell. Sickle cell atambula bw'oba omuyina mu famire ne namagoye mu famire kiyinza okukulumba naye nkisazaamu, God forbid. Linnya erya Yesu. Si byangu bane, si byangu. Abazadde abalina abaana abali disabled, n'olaba omuzadde ng'alina omwana amagulu gagongobala, emikono gino, omutwe, naye n'olaba omuzadde oyo omukyala nga ku kitanda waali 24/7 tavaawo. Bwe bulumi bw'omukyala ku mwana. Mwana akubuze ozadde nga ne bw'omujjanjaba n'awona talina n'ekimu kyagenda kukola. Tomutte. Nasangako omukazi sayidi z'ekiyindi ng'alina omwana bw'atyo naye ng'abantu babuuza lwaki omwana we tamufulumya mu nnyumba. Omukazi oyo bwe yandaba nga nzize ku kitundu nga ntunda ddagala nampita n'angamba mbadde nsaba ojjeko ewange olabe ku mwana. Yampulira ku muzindaalo nga njogera essimu naye nga nendaba omwana. Nalaba omwana ne mmalako pulaani naye omukazi n'angamba nti wondabira wano senga ndi mu nteekateeka yakwagala kutta mwana. Ne mugamba omwana ng'omuttira ki? Amba senga sirina kyakkola. Omwana buli lwe mutunuulira nange nfa. Talina kyagenda kunnyamba, tagenda kuwona. Ngenda kumutta. Ne mugamba kanfulume ennyumba yo. Kanfulume. Era bambi bwe naddayo oluvannyuma emyezi nga 3 ne bagamba omwana w'omukazi oyo yafa naye namanya. Tebamanya nti yamutta busi.
eriyo abalemererwa n'amutta n'akanti akusinga. Oli serious? Ndi serious, omukazi ali Kiyindi. Eriyo abalemererwa? Eriyo abalemererwa n'agamba kakati okusinga okufa bwenti ng'ate omwana tagenda kuwona n'amutabulira obutwa naye baaba ng'era bw'olaba bano abalemererwa n'azaala omwana n'amusuula mu ttoyi ekyana kibbebi ekirungi nga kiramu nga kirungi ne bakijjayo nawe n'okyegomba n'ogamba ne bakimpa enkisi nkirere ye n'asuula mu toyireeti mbu kubanga talina waagenda mulabirira twali agenda kumuyamba kati ebintu ebifaanana bwe bityo. N'ekirala abakyala abasajja mulekerawo tukomerera mbu nno tetuzaala. Abasajja nabo bangi weebali nga temuzaala. Omanyi omusajja ki ekisinga obaleetera obutafunisa abakyala mbuto? Masturbation. Alani masturbation, lumbe, sitaani, butwa. Ngera bulijjo bwe nkyogera. Masturbation omukozesa ng'onyumirwa. Masturbation akendeeza ssemudondoli size. Gwe yali alaba ssemudondoli yo nga ne bw'ogijjayo giraba nga ddala yeeyo. Mukwano egenda yeesalika size. Masturbation amalamu enkwaso amaanyi. Ki ekireetera abasajja okumasturbatinga? Ekireetera abasajja okumasturbatinga nga 10 bannange 10 omundabira. Alhamdulillah. Ekireetera abasajja okumasturbatinga kisinziira. Mulimu ababeera nga balina mu kampu gye bali nga tebalina bakyala totally. Ne wabeerawo abali mu nsi nga teri mukazi wagenda kumujja amateeka mangi nnyo. Ne wabeerawo oli nga omusajja nga bamu bafumbo naye ng'omukazi nga bamu bafumbo naye nga muze. Ne wabaawo ne bano abavubuka nga kikoosi. Kaakati bwe kibeera ekikoosikosi bwe kityo omuntu amasturbatinga n'alemera ku mbeera eyo, kaakati ekyo nakyo kikozinze nnyo abasajja. Ate abasajja bakirina. Mukazi gwe tozaala gendako mu ddwaliro bakukebere. Nze siina buzibu. Bagenda motto bakebera after some years. Omusajja bakugamba nti tolina nkwaso. Enkwaso zo nga enkwaso spams. Yeri omusajja atalina spams. Anga azirina era nga wano bwe mwekola amala naye nga teziriimu kirungo kikola mwana. Masturbation eyo omusajja amazzi gafulumya ng'ali mu mukazi si gafulumya ng'ali mu masturbation. Si gafulumya. Kitegeeza omwami ono amazzi agaanaere gafuluma wano nga ye yeekola ebintu ebyo gasigalira era abamu bafunye nnyo ne prostate cancer ebimu ku byo. Weewaawo obulwadde nabwo busobola okukuleetera prostate cancer, endwadde ez'ekikaba ezitawona wansi eyo mu abasajja nawe osobola okufuna, oba okubanga weemasturbatinga obanga otera okugenda ku heat n'otafuna mukyala ng'otera nnyo olinamu oluntuntu olwo olumanyi olwo lukaswingiyira. Kati bw'olufuna aba n'olaba omuntu ng'oyo nawulira ng'oyagala nnyo wenene neweegira n'okkakkana n'oba ng'olina w'ogenda okulya oba ne wabaawo essimu ekukanga n'ovaayo. Ebiseera ebisinga osobola okulwala prostate kubanga amazzi bwe gajja nga gali kumpi gaagala gafulume tegadda eri tegaddayo ku bwongo galina we gawagamiramu. N'ebyo ebirwadde eby'ekikaba bye bimu ku bireeta endwadde ezo n'osobola okufuna prostate n'osobola amaggi ne gaba ng'enkwaso zo tezimala bulungi ng'akawuka kaakusensera. Kitegeeza abasajja bangi beekwasa abakyala nnyo era abasajja abali eyo abaami mbagamba ekigambo kino mukyala wo bw'olaba tafuna lubuto situka mugende abo omwami bakuggyeko spams n'omukyala bagende bamukebere. Basobola okubakebera ne musevinga ssente ze mwandyonoonye ng'omukyala mumuteekamu omwana. Ate abamu bamanyina okwekwasa nti nze kankubuulire ssenga nze naye abaana bange babiri gyayenda ng'ate n'abaana oyinza okuba nga gy'oyenda omukazi yakutegeera dda nti tozaala naye ne yeeyiiya n'akusiba abaana olowooza nti babo. Okimanyi ekyo ffe zo firimu twazizannya dda. Wali ozizanyeeko? Nedda.
Oyina mikwano? Nina mikwano gyange. Ezo firimu bazizannya batya? Ogabe bazannya batya? Ezo firimu osobola ogizannya n'ogaba bannange kati ngenda kukola ntya. Oli mukazi mufumbo n'oba ng'olina muntu oli muka Kiimu. Kakati gwe oba okyali ne muka Kiimu Isaac najja nanguyikiriza ko olwenyini nnyo olunaku lwe nnina okufuna olubuto Isaac nga twabadde naye manya oba guno twabadde naye eggulo olwayo nembeera ne Isaac omwana najja nga wa Isaac naye ng'ewaka tolina kyakukola n'ogamba bannange n'ozaala omwana ng'afaanana Isaac yamumalayo. Esi mukasya kano kankwanjulira Mami Gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Osigala awo oba oluusi n'otambulako ne bagamba tolina buzibu naye omusajja yalina okuba ng'alina obuzibu. Kati omusajja abeereyo n'alowooza nti abaana balina eri ebbali babe nga te oluusi si babe oba omwana omu nga si muwe. So abaami musituke genda bakukebere. Bwe bannakukebera ku imaging center oba awantu wonna bajja kukubwira oli kalasu oba olinamu infection nga UTI. Ebintu ebyo ebyokufunyisa embuto ebyo bwe muba munoonya omwana leka kiteeka nnyo ku mukyala. Ojja kiteeka ku mukyala nga naawe kennyini obuzibu buli ku ggwe. Ng'omukazi anywedde eddagala agenda kulimalayo. Ate nami n'abakyala tulina obuzibu. Oyinza okuba ng'omwami olina enkwasa ozaala ebweru nga ddala kituufu. Naye ng'oleeta ebirwadde eby'ekikaba mukazi wattu eno yonna n'afuna obuzibu ng'obuto tebukyayingira kubeerayo. Kyokka bwe yejjanya bwakugamba nti mira eddagala ng'ogaana oba bw'omirako ennaku 2 kyokka ate naawe eryo neewuwo olinayo abalina infection. Obwenzi buli wano obwenzi obulwadde bwa UTI candida infection PID butambula okuwonyezebwa n'enziku. Enziku manyi eri oba teri? Gyeri. Enziku weeri. Ala enziku eri kumyeko. Wawona. Bagamba mu bulwadde bw'abazira. Obulwadde bw'abazira. Naye Kim tayinza kuba nga tali mwangu ku nziku. Lwaki? Enziku ekwata abantu bali batya? Tewali yenna. Kim mbu yamukwata emirundi 7. Naye omwana oyo Kim lwaki enziku. Enziku ejja kirwadde eri Alan essaawa ziri mmeka kati? Essaawa 6:31. Essaawa we ziwerera ssaawa 6:31 olina omuntu muli mu mboozi zammwe kaboozi kammwe ak'ekikulu. Essaawa zigenda okuwera 9 ng'owulira oba olubabirize wano. Obudde bugenda okujja ku majja nga bw'ofuka omusota gujja osindika lwe enziku eruma. Nze nafunako obulwadde bwefaanaanyiriza enziku bwali bunzisi. Pozi enziku ekwata abasajja bokka. N'abakazi. N'abakazi? Enziku ekwata abakazi? Nebaluma? Nebaluma. Nebagamba omukazi asobola obeera naye nga yita. Anti kisinziira omusaayi gwe guli gutya. Nze nalwalako obulwadde Abapakistaani baali banzisi. Abaki? Abapakistaani. Otya? Batya Abapakistaani. Wafunayo mu Pakistan? Nakola nnyo ku toilet eri toyi yange ey'Nakawa waliwo success. Jjukira abo abaliwo Bapakistaani. Abo abasajja baliko endwadde mu nsi muno nze sizirabangako. Omupakistaani alina buli muze gw'omanyi mu nsi muno nti agenda n'ajja n'akola ebintu bye n'atafulashi nga n'ayagala nti akuwadde ebitaano bye n'akugamba ogenda olongosa ebintu biri. Ogwo omuze bagulina. N'ava ku ekyo bayingira tooyi beekola ebintu byabwe. Abapakistaani balina nnyo omuze gw'okwesiyaga. Abapakistaani asobola okuyingira mu toilet ne masturbatinga n'ayiira ku budomola. N'ayiira ku budomola.
n'abikola neyiwa mu kadomola jjukira obudomola gw'obwoza oba naawe oli bubi omusulo toyira toziyonjoseza nojja okwata akadomola oluusi akadomola ko kakutteko nga kuliko endwadde eri nojja onaaba wansi eno mukwane oyinza okusinda n'ekirwadde n'omala nakyo ebbanga gutomanyi kintu kibayita mu Pakistan endwadde zakukwatira awo nali nfudde nga buli kimu okijjanjaba bagamba kino si kyekiro bakujjanjaba noyojjanjaba nenywa eddagala nenga nti bannange ye mbadde kyeri nendivaako manyifa abasawo tebatukkiriza kwejjanjaba nenejjanjaba nalwalira ku bondi awo ebirwadde kyesisobola kukugamba nti kyali kirwadde nga n'okutambula sikyasobola baamala kunkuba mpiso ya nziku baŋŋamba eruma enziku eruma ŋŋamba empiso eruma mwezi mulamba nga buli lunaku ofuna empiso ezezi buli wiiki si buli lunaku buli wiiki ofuna empiso bbiri mbweringa yante wamma bakulima empiso eza bulijjo naye eddagala liruma nnyo era bwe bakukuba amagulu gano nga bati gakyatambula owulira nga wena tokyasobola kusinza eddagala ly'enziku naye Abapakisitaani nina mukwano gwange yagirwalako n'adduka mu kiswa awo mu kiswa kyawa mu kiswa awo ebugoloobi waliwo eddwaliro bayita mu kiswa alani yeggwe alani yeggwe alani towakana yeggwe kale kankubulya amazima nedda kankubulya amazima Sharifu okirabye nti obadde anti nedda akubye engalo nenjagala kati abadde asaakiriza oyo simanyi mama Nakitende yalwala enziku mu 2013 2013 era nga gwogijjukira alani gwewalwala anti wuliriza bino byogamba bya ddala yagenda eyo nga omanyi yali avuga bino emotoka ebinene ebifusofuso biki n'agenda eyo emityana bwova emityano ddawa semanyi yeeyo Mubende n'asekulwa akaana okudda okugizza eno teyatuuka yali yakatuuka bw'ati ogendako mu ttooyi ku booda yogayoga baawo mu kiswa kituufu gwe wagirwala ono yagirwala oyo nze yaginjigiriza nze sibiwuliranga nako nze nali siwulira ku kigambo kitibwa nziku Sharifu nze yaginnyonnyola naŋŋamba mbwe empiso y'enziku ebanga yante mbwe era sigezangako era abaana mu bondi yonna yona abaana bonna tebawona infection naye tebamanyi lwaki Abapakisitaani bajoozi nnyo mu kifo kiyandibadde mu toyi neyekola ebintu bye n'abiwunzika muli ayiwa mu budomola kati akawuka obumaze okukatambuza Abapakisitaani bakyafu bwe batyo asobola n'okugenda mu toyireti okumanya bakyafu Abapakisitaani bazibu nnyo n'agenda mu toyireti n'amanya nti bisaba ngenda muwe 15 mpeeko sinzange 14 n'agenda mu toyireti neyeekwatako oba neyeekola ebintu bye najja nga azifukidde n'aziseemulako obusimuzi n'azikubira awo nolaba nga kuliko ebiseereraseerera n'ogamba nti no this man is very dirty can you please take it away that's the man I have now what do you want me to do that is the money so what is the money to have nokate sente ozireke boogera batya nokwata toilet paper n'osiimuula kukoza olumba olunyodde nze nali ngenda kufiiredde ku bondi awo nakola mu toilet kyokka bwe kamala zikuwa nga nkyafu ne kagamba ki give me my balance give me my balance I want my balance n'omunoonya kyokka sente ogenda okanga zindala nnyo batemu sente zinaanuuka akapapula kabisi n'omubuuza nti obadde mu toilet why are you giving me this the money when it is wet why are you giving me the wet money that's what the money don't ask me such stupid questions I want my money nokwata sente n'ozimuwa kozi ozitadde mu sente zaazo jjukira buli okwata ku sente tusibirika sente ogenda kunaaba sanitizer yajja mu covid weekanga oluusi weerabidde oba oluusi ojjuka nga okyaliko awo jjukira buli weekwatako akawuka katambula ne bweweeta ku kisambi bweta akawuka katambula paka mu nankani eno naye byoyogera nno omuntu ayinza oseka wano naye ebintu byoyogera bituufu bituufu ze baŋŋamba n'obuyindi bukyafu bwebwo Obupakisitaani obuyindi obwo buli ennakawa wano my sister I need my money obusolo bwabwe tebuyimirira
balina ebipiirapiira. naye nkubulire okoleredde abaana bo bisambi onoonyeza ssente ize nkoze ku coin wano emyaka emeka okuva 2 nakati toilet nateekawo omuntu naye ogenda okuya nga tawona nojja nomubuulire nomugamba mwana tasi muganda ogenda okuya nti I'm sick, my child is very sick, they found infection in my child, even me I'm ever sick. Busajja obwo balina omutima essente y'omuyindi n'ey'omupakistani tomalaga tebanga ya muzungu oyo yagikuwa naga nti kati mazo giteekako bino tebuwona butambula businzituka busiyazi bukaseera bujja ne mu toilet ne bumalamu eddala n'obukazi nabo bukyafu menzi obukazi buzibuzibu tebuyingira mu ttooyo omwo bunduza obugenda muba mu kisimanyi nakumanyi ffe twakolako dda ku toilet dda twalwala ebirwadde byaffe nomalekeza bambi abakazi abakola ku toyi balina obuzibu n'abavubuka bana ekyovulaba banayo oluusi toyi z'olukale toyi za petro tunaatera okuba nga ate tumaliriza fundikira topiki ya ebivaako abakyala okulwala infections ebivaako n'abasajja kuba ogambye abamu ku bakyala ne bannange twogereko n'amasomero njagala nkubuulira lani abaana baffe balwadde abaana balwala kubanga ebbaafu basheyalinga ebbaafu ng'omwana omu mulwadde ate kiki ate naffe abakyala abamu abakulukulu bano abatandise okulaba ensi esinga otulwaza nebyo infections ebyo n'okufuka awantu omusi ogukulumanya tututututu n'otuuka mu toilet nosanga toilet oluusi ng'etukula n'olowooza nti etukudde n'otuula ku ttooyi nkugambye oluvaawo then and then kakapa otandika okuwulira obukujiijiira wansi eyo abukusiiwa infection ekwatirawo ssebo ogenda okuya ng'ogiwulira n'abasajja bamanyi okugamba bwagenda nafuisa anti muyina ebikopo byemufukamu eri nemufuka kati muyina ebintu byemufukamu ebiringa ebibakuli eri mu matoyi ebyo bamwe byebafukamu mu urino kati omwami gwe bojja nawe ala n'ofuuyisaamu abamu amanyi okubeera wala abalala osembera jjukira bwofuka oyinza okusammuka otusulo ne tugenda tukubuuka akawuka ka infection kamanyi okubuuka ne kagwa ku ssemuddondo lyebba otandika okusiibwa tolaba nko basajja nga ali awo ne baba bavubuka nga bukaseera aba yeetakula mu mbala kasaala nogamba naye waki aba yeetakula nga bambi mulwadde abalala kwambala ndaweera n'ojambala oba empale ezaffe abakyala n'ojambala n'okaddamu abamu bamanyi okukaddamu nagankola ti oba n'akalwamu bwafuka teyeesiimulako kwekaza bulungi nga katawulo ke nayogerako ayambala mwambazi kati ekivaamu bwoba oyina infection ogenda okanga infection yeeyongera yiyo erumbye yiyo okukakkananga ofunye n'ebizimba nabyo bijja mu bintu ebyenjawulo ng'ebyo buli lwolwala ennyo munda omwo n'abajjajjamu embuto so abantu bakole batya kwegendereza kutya okwegendereza kuba eri abakola nga byo bakola mu bifo bya lukale era kati bw'oba weegendereza mu bifo by'olukale ky'olina okukola nange bwe nalaba nga bamaze okunzijanjaba n'entereera olina okufuna akabaketi eyo nga nnyonjo oteekamu ka liquid amazzi go nga malungi ne jiiki kajiiki mu mazzi sigambi nti mumweno jiiki ate baketi bukaseera oba ogenda gisitamaku n'ogirongoosa nodda mu kawoofiisi ebbali weekweka nga si mu ttooyi kuba tojja kusitamayo eri nodda ku baketi yo n'okola by'okoze byonna oba tolina kyakukola naddala kati abali mu lukale abali eyo mu kibuga akeedi abantu abali mu akeedi balina infection ezo ze zibayimbamu olina kuyingira mu dduuka yo n'ogamba munobeera ku mulyango mpa n'okka mu kikawunta n'ofuuyisa n'oyiwamu obutakuwunyirira oba obutabawunyirira oyiwamu jiiki asizinga faya kati nemuggalawo ne munno bwagira ate munno ayinza okubanga naye mulwadde kisinzira ye agende mu toilet oba ayagala naye afune baketi kubanga ebyo ate baketi naye erwaza nnyo naye bw'obeerako obwomu weemonitalinga n'okimanya so kati akawungezi bwe bunnyuka kwata baketi ogenda mu toilet genda oyiwayo ebintu baketi ojooza eddemu edde mu dduuka alyo oba awantu baketi kugyekuumisa abaana mu masomero abaana tubabuulire tujja kwogera ne tujja kukoowa
amasomero nze mbabuulira amasomero gonna wonna bwe gali bannange mutuyambe abaana gye banaabira balongoosengayo bawaddeni baani abalongoosa bayiwengayo jiiki balimanya okuleka abaana buli kaseera bamanyi okuddira abaana gye banaabira ne baweza ennaku ng'ezi nga bizzi bigenda bugenzi abaana bafukayo ebintu bya white ne biryoka bikwatira ku bisenge n'okugamba nti wakibiki saate muyina okukwata jiiki talina kuva mu masomero kuba tava mu ddwaliro gw'okimanyi nze waliwo essomero lye mmanyi sijja kulyogera nnyo naye nze ndimanyi abaana bajjamu amasaati nga bagenda mu ttooyi ne bakola batya amasaati empale abaana bajjamu empale n'essaati ne baziwanika ku waya omwana n'ayingira mu kabokisa mu ttooyi ne munne n'amugobera oba omuwala n'ayingirira mu nnika n'engoye zibadde ki ne kamala kakutanda n'oyingira ttooyi ng'oyambadde yunifoomu n'omala n'oddayo mu kiraasi yonna ewunya ttooyi ekyo abanaalaba ku tiktok bakimanyi mu masomero gy'ebiri nga ttooyi ewunya kyokka batutwalako ssente empitirivu nnyo waliwo amasomero nkugambye ng'abaana bajja mu yunifoomu zonna bw'aba agenda mu ttooyi n'aziteeka ku waya oba ku kisenge kyekinaabiro n'ayingira mu ttooyi bw'amala najja n'ayambala yunifoomu ye yonna n'agenda nga kye yeewala bw'ava eyo n'agenda mu banne awunya Italian bog kyaluzungumu nina kampisawo kano eyo slang abagitegedde bagitegedde bog nina kenjagala okuyisaawo nina essomero lyannyiizaamu tolyogera linnya ndireke mbadde ngenda nenyumya kanyumya nina essomero lyannyiiza nalyo lyemanyi bantu mmwe temulina mutima mulungi nabawa abaana bange abo nga omu wa kazini omu nga wange nze muzaala omwana wange n'asomera mu ssomero eryo okuva senior 1 mpaka senior 6 school fees nga ze batwala empitirivu okuva senior 1 gwokimanyi nti baba bakuguzeemu tuleera naawe tuleera tewera nga lwaki tewera meka ezo zoowa naawe maama zibale taamu emu kitundu maama era emmotoka weeri omukulu w'essomero asobola okuvugamu akamotoka ndira miliyoni 1.5 omwaka ze miliyoni 4 kitundu ozikubiseemu emyaka emeka 6 zisente meka ande tewera tuleera era kale era batulera ebakimpiira eki essomero eryo nendituukirira era kati omwana wange omulala namutadde buddo ss bamuwadde bamuwadde atandika okusoma mugezi bamuwadde era lwa bugezi yakoze bulungi naye nalina mutwala mu ssomero liri kuba nali ndyagala nenga nti kantwaleyo omwana wange naye ngenda nkola sho nentuukirira omukulu w'essomero nembaga bannange nina kasho kange ni muntu mukulu mbadde nsaba mujje ate munkwasizeeko nga omuzadde w'essomero lino emyaka 6 ogimanyi nga ntaddemu abaana 2 era sente nga begaye nti tuleera eyinza okuwera munnange nasaba naye ntandika okwewuuba ku ssomero kuli ne bagaana okumpagira wadde 10 mugana amawana gakagga lasiti y'omwezi ogw'10 ne batandika okuwoza kimuntu oyo mukazi twanumyambe naye erinnya ekikulu erinnya ly'ebbimbu bisambi bitereka nga ku ssente zange ze mbadde mulyako ebbanga lyonna nga tebaalaba nti sente zombi bandibadde bagaana omwana wange okubeera ku ssomero ne bagamba nti omwana oyo ku ssomero lino tetugenda kumuwa obasaye busabye kuwagira naye mbaga mumpagire omusajja oyo bannanga ekintu ekyo kyannuma kankubuulire yagamba atya bagamba kaadi ogituwadde tujja katulabe tukubiranga nk'omwezi guno naye mbakubira n'ennumbayo omukulu w'essomero omusajja oli n'atandika kuwoza kimu n'agamba nti kale naye omukyala ow'essomero era naye muganda w'oyo omwami n'alyoka agamba omukazi we twaganye omuwagira twagambye munange omukazi yayonooneka nnyo oyo maama w'omwana oyo maama wa bushira yayonooneka ye bisambi bitereka musibanyi bisambi bitereka kati gwogamba tati bisambi bitereka nga bbanga yonena omwana nga badde asoma nga ssente zange za bisambi bitereka ze mulya
muzikozesaako na buli kintu wabasabaguleko tiketi ne basaba munguleko tiketi ne bwe banduguze kubanga tiketi yali mitwalo ebiri ne bwe banduguzeeko tiketi 5 kiba kiraga nti essomero linsapooti nze nga nange omanyi bino bya bizinesi kuwagiragana naye mmwe essomero mmwe mwampisa bubi abantu bonna bwe bafuna era ekiro kyonna kiwuya nti abantu bafuna emikolo gyabwe ne babatuukirira mu bayambe temwagala kuyamba bantu wabula mwagala mutujje mu school fees paka kuwulira bubi era musajja gwe nakukoowa n'enkweta mu olinnya namaawo nakunyiigira secondary ne mulya ssente zange okuva omwana we yayingira senior 1 ne mulya ssente ze ne mutandika okugamba nti nentandika obba wakati wasasula omwana asome bamusomesa tiyayita omwana yayita buyisi nti bamubbira ebigezo era yagenda yataddemu amaanyi ge nali nina okubonga nembawayo n'omwana omulala nawaba abaana nga babiri nga bakazinizi bange essomero nga ndirikomendinga omusajja n'alyoka ntambuza n'anfuula omusiru kale ki ekikuluma ekinnuma bantu mmwe kubeera nga ddala temulina ddiini mu mutima mwefuula nti muli bakatuli kinyo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  mulina eddiini mu mutima ne mutukozesa nga nembawo omwana wange emyaka gyonna emyaka 6 ne munziba ssente zange zonna naye nenkola show yange nga nange ya achievement yange mujje mumpagire ne mugaana okujja okumpagira ate ne mugaana mukiveeko ne mwandiguzeeko tiketi ne bezandibadde 5 naye omusajja nenkutuukirira buli kadde kona nanga weesasamba okubanga bisambi bitereka bannange naye mugenderera n'abazadde abalala nana gwe nasanga ng'akomplaininga ng'agamba nti bannange essomero lino eryagala nnyo okufuna mu bantu betukola embaga zaffe temutuwagira mwagala kutufunako bufunyi okugjako ebintu bisambe essomero lirime nti kubawagira ku mbaga lituwagire eno bizinesi alani sinza kubanga tubeera wano buli kaseera nze mukwano gwo nze sengaawo munnange tubeera wano alani nenkuga nti ndi mulwadde mu kitabo bw'obanga wooli nga takasente okayina mpeereza omutwalo gumu nga nti bisambi nina weendi byankwatamu naye omutwalo ogwo gugula amazzi sibaga amazzi nga nywako ennaku naye kambuuze amasomero agali ku eno sho oba abakulu b'amasomero mwali mwebuuzizzaako ddi lwe muddiza ku bazadde okitegedde nnyo ekintu ekyo speech day musasuza abazadde bumba mwina akakolo simanyi sports day amasomero agamu basasuza sabo St Francis Susan Muwongo mmanyi yampe million yes mu mawano kubanga namuwa omwana kyokka n'abaana bemuwadde nabamuwa emyaka egi naga nti bisambi tulina okumuddiza nampa million 2 nga nti tosaba fe tulina kukuwa gwe sente z'otuwadde ozimanyi bambi naye muntu webale nnyo Susan anti Susan yebale Susan Muwonge enamba yo girina webale nnyo mukubire omwebaze mukubireko mugane nti webale nnyo ekintu kino wakikola tewamanya nti nasiima nnyo ku mutima gwange naye abakulu b'amasomero abatulaalunaku olwaleero balina omanya naffe baneja amukubire kuyinza obutakwata naga nti ate omukyala ngamba kini baneja nnyo omukubire kuyoneza njogere omukubire kuyiye essimu njikuwe ayinza okuba bize ate abeera ate yange tagirina anti bwenkuba jaggikwata talina butawaana gesooka omukubire okwo ekyo oba ogambye nti anti Suzi yakikola amasomero gonna gandikopi ekintu ekyo kirungi nnyo ffe tulina amasomero agamu nga twagayimbira mu sukulu kwaya nga tuli bato owulira ne tuyimba mu sukulu kwaya ne tubeera mu vidiyo naye wallahi ne ku show yange yali kulabuna wallahi n'ogamba omukulu w'essomero n'atunula muli eri okitegedde nnyo okitegedde ekintu ekyo nga batutegekanga mu shows okitegedde batutegeka nze omanye essomero litukoze emirimu yange twakola edda essimu yino tutuuka mu essimu eno gikubeko MTN nze njogere siinaako ku MTN Airtel ekuba naawe leeta ndabe kale 0772 kanjeko ppere maama ate Isaac awo ayina kyakozeemu kyovula benzuku yamuwonako mangu ejiyajje mbene soka okubetulabe naye ono wakitiibwa omukyala wakitiibwa tukyandwadde kirungi mukubira ku bintu bya social media bino anti kati mukyala bw'omukubirako oyogera katono nnyo n'omugamba okwebaza ku ssomero lyo St Francis Buddu si bwe bakwata abantu ba corporate kale ate ekimuneweeba nanti tukugamba nti ki kale tugenda mukubira nga tumaze awo
kasa somero tulyebazizza twebaza management yonna eya St Francis primary and daycare St Francis Buddo omukyala Madam Susan Muwonge be bananyini Buddo SS Buddo SS omwami Muwonge ye omwami eri omukyala eno ayina nasale Susan Muwonge si yali avuga gundi zempaka omukyala oyo ayina omutima omulungi ate essomero abaana balina Kenya abaana baffe basulanga bigundi bifriziani balya bulungi St Francis Maria Goretti tomula bwafaanana nedda jaga kati ojo oyinza okuncamula n'enzija omwana wange ne mutwale wa nkugambye olukulaba bwoti ayaniriza nnyo bagundi ba artist abeerawo Katonda wange talina buzibu anti Suzy era ate ayagala nnyo ba artist Katonda wange nze omwana wange abadde bamukwata gwe omanyi omwana wange abaana bali okulya kwe balyamu abaana balina Kenya beebaka bulungi balina bemetron ekintu ekyo nakyogerako dda banaye kambabuulire amasomero agali eyo si kwogera mu bubi naye amasomero agali eyo omuntu wettutumu bw'akwatanga omwana n'amuleeta mu ssomero bambi oluusi ffe tubeera eno nga tukuba obulango nze nakola kapost ka mutabani wange nga tugenda ku ssomero naye nga buli muntu ambuuza omwana we asomera wa omwana we asomera wa abamu mwindi box omwana we asomera njagala leeta omwana wange asome n'omwana we nasirika nabagamba nange simanyi mama ye yamufunira simanyi gy'asoma okitegedde naye kubanga oba oli awo okuba akalango naye ng'omuntu tafaayo kugamba nti ate ebitukwatako baba babimanyi naye omuntu lumu ajja kunkubira essimu aŋŋamba Alani Cruise leeta mutabani wo wanaasome nga ssomero malidaadi mugambe njagala otuuke ku St Francis olabe essomero liri ekisooka n'okuyingira obuyingiza okutandikira ali ku geeti lya nasale ne gundi liriwe nasale balina nasali era Maria Goretti abadde mu nasali najja ayingira P1 nkugambye liri wero paved ebisulo okulya bali abaana balya bulungi nze liri essomero nalitya kulabirira abaana mwana ayinza okugejja n'afiirayo gye tugenda ogenda nkugambye ate school fees nsako omukyala yakwata miliyoni St Francis Buddo liriranye bweti Buddo liriranye Buddo Junior awo liri awo emiliyoni ezinaga nti ogenda kukola show oli muzadde waffe wa ssomero genda munyima wadde sinsi omutwalo gumu bantu mwenna banyiikira omusajja n'atandika okukalanga amaaso nga bekaseera n'osigaza ekyapa kyange kaadi yange giweereze ku booda oginzirize ndigiwaayo omuntu omulala kaadi yange yenyini eyabayita kati waki yali agisigaza namuga kaadi munankola munanyamba temunyambe akaadi kesigale we are going to talk about the meeting nze omuzadde sente zenkuwadde empitirivu ennyo temanatula mu meeting weetaaga okutula mu meeting eyandikutte emitwalo n'ebijandadde 10 n'ogimpa weetaaga kutula mu meeting siya kaadi yange mugimpeereze nabanyiigira nnyo bantu mmwe nabanyiigira nnyo musajja gwe oli mubi osanga si yanyiiga babaavu babaamu ne bagamba ye nannyini ssomero toyinza kuŋŋa nti nannyini ssomero yeebuuza ku basomesa be tekisoboka naye nkola sho neneewuuba ate no nanvuza emmotoka neneewuuba natandika okuneekweka lumu ne mugwako mu kasonda ne mugaa muri babi nnyo nze tewalina omu atamanyi kuva mbawadde abaana bali babiri okuva senior 1 paka senior 6 ne mugana okumpagira sente mmeka ze nalimba wadde kumpi miliyoni nga 75 sizina kwanga ziyitamu naye emitwalo 10 gyababula okumpaako nnyana maawo waggulu awo muri bakopi musibe bulungi mweraba oyabadde bisambi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna
weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu. Gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola ne ttabi eddala ekyaliwo jjala. Essimu not 7 not M2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Essimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga.